eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyota ssebo wasibyota nyabona tetuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno twogera ku nsonga ezigera maso kwanzibeerawo mu nsi yonna we tuwangalira era mu kaseera kano kenyituka nga bulijjo nsookanibwa ku mawulire ag'enjawulo wetuva ataano tugenda maaso nitwa Kaluma Nywera wava ku nsonga ezitali zimu era nga munanga tuliza nyawe nga tutandikirawo bulungi nnyo okusemazinga Africa wano tebannalangirira kalulu mu ggwanga erimaddwanga erya Liberia naye nga of course liigi etulaga oba okusinza ku bulumunange obwakalondi obwakabali baluga ebiringa ebitundu 75 ku 9 ku 10 obulumunange obwakabalibwa akakiiko k'ebyokulonda kagamba tino liidi badde bazigira omusajja Bokai abadde nga bw'aleebya then George Weah n'aleebya naye nga obuzibidde George Weah abadde yakyaleebya ku musajja ono amayiddwanga Bokai eyaliko vice president gwanga eno erimayiddwanga erya Liberia naye nga baluga nti nno kasaba maliza okulangira bati okubala bajjako batubuulire nate ekigera maaso nagamba bwati bawezezza bitundu 5 n'omusobyo 5 n'okudda waggulu ku 10 kitegeeza nti baba ino ogenda kibayita runoff bebo abasoosa babiri okuba nti munnange bwe nnyininyini bubeefuka bali bonna ne bavaamu abale 17 jjukira bali 19 bonna awamu kati 17 babavaamu ne kusigerako bano babiri bokka aye ne baddemu ne bakola ki ne bakuba akalulu ne balaba kiba kitya bali bavudde basobola okwegatta either kw'omu ku bano n'abeera nga wagira guni pagira gendi ne baddamu okuba ne babala akalulu ako baddamu okuba ne balonda akalulu ako so embeera bwetyo eri mu ggwanga erimu eddwanga erya Liberia nkugyeyo kankutwaleko nate okusooka mu ddwaniro erimanyiddwanga ery'abanaffali aba Ukraine n'eggwanga erya Russia mugana wange ekiri mu ggwanga lino erimanyiddwanga erya Ukraine tuba tukimanyi tino obudde bwonna Ukraine ebadde evuddeyo ng'egamba tino ino yanaga kibayita offensive kitegeeza olulumba sinzigu olw'okweddiza nate amatwale agaali agaabwe kubanga jjukira omusajja ava n'agamba nti agenda kulonshinga okweddiza amatwale Russia ge yamutwalako gonna agazze ku saidi ya Ukraine efo binene byagenda maaso okuba nti awamba abizze mu saidi ya Ukraine era munnange yatambula okwetooloola amawanga ag'enjawulo mu Bulaaya okuba nti afuna kibayita obuyambi ate obuyambi mu ssente enkalu mu byokulwanyisa emmundu tanka ennyonyi ezirina okuba nga zikuba omusajja era abamu baazimu abala bamusuubiza busuubiza kakati nno nga bagaa nti ekuba omunaku tekya baadde bali mu kuba nti banoonya ssente mu ggwanga erya America of course baayogera n'okwogera ne bagamba nti nno budget gye baali bayisiza gye basembayo okuyisa teyali musereza kuyamba Ukraine ensonga lwaki nti nno gavumenti yeregera mu kye bayita shutdown nga sente zigibuze nga actually zirina okuba nga shutting down emirimu egimu n'abasirikale balina okukola emirimu nga tebasasula nakusasulwa okumala ennaku 45 naye balonda ne basalawo nti nno baba bajongere kasente gavumenti ne bajjemu sente zitalina mugaso nnyo ziyamba bantu abo akati neza Ukraine mwe zagendera omwo akati nno bade bakituba kyali awo ate otalo olwa Israel ne Palestine oba bayekera ba Palestine maidwanga Hamas ne lutandika akati America of course yakulemberamu okuba nti ya supporting kibaita Ukraine nabiranga amanyi gonna ga shiftinze bagatade ku ggwanga erya Israel omunywanyi waabwe ennyo nfanfe nfiira bulago akati naga nti akatucha atuseemu keno nenkwadde nga bagamba nti tujja kuba nti mulekerera Zelensky ne muganda wange atuliza okirabulabi wali kirabulabi nti abali maze okuba bamulekerera akati nno wetwogerera munange amuli agavaayo bagamba nti nno west otwogera ku west ensi zino eziri mu Bulaaya bagamba nti west tired of Ukraine Zelensky's foreign minister akikiriza agambye nti nno ensi za Bulaaya amazima gennyini zikooye Zelensky zikoye Ukraine ebyaddala omusajja ono amayiddwanga Sergei Machenko ye minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyensimbi ow'eggwanga erya Ukraine yagambye nti nno abagabirizi obuyambi ab'eggwanga lino kyeka nti nno nabo balina ebizibu kati ebimala ebiri ewaka ebibakyankalanyiza ebibawugudde ettama saako n'ebizibu ebirala eri mu Middle East mu kyolo ky'Abawarabu era n'agamba nti nno ebyaddala abasajja n'abeka munnange bakoze ekibakooye agambye nti nno kati obudde buno ofuna akasente okuyambako mu lutalo lw'okulwana eri Kiev oba eri Ukraine amazima gennyini kizibu nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti adatekamu akasente kati amaanyi gonna bagatadde ku nsonga ezeewaabwe ezeewaka domestic matters mpozi nekibayita geopolitical tensions
nga okulumba ogenda okulwanyako minywanyi oba mawanga ag'enjawulo boogera ku ggwanga lya Isirairi n'eggwanga lya Palestine. Byadde ali mu kwogera munnange ku meeting oba ku lukuŋŋaana olwa International Monetary Fund wamu ne World Bank, meeting yabadde mu Marrakesh. Omusajja ono Sergei yagambye nti nno Ukraine ebyaddala erina okuba nti erowooza kati omulundi erina okulowooza emirundi ebiri okonvinsinga ba partners abagenda okuba nti babawa kye bayita obuyambi era okompeyalinga nekyo ekyaliwo ku mulundi guli nakati era ebyaddala nga bali mu busuubo. Era agambye I see a lot of tiredness, I see a lot of weakness among our partners. They would like to forget about the war, but the war is still ongoing, full scale. Abasajja bati wagenti no ndaba obuko bungi nnyo, ndaba obunafu mungi nnyo mu banywanyi baffe abadde batuyamba. Balinga abeerabidde olutalo n'ebyadda olutalo kyagenda mu maaso ate mu giya. Bayogerako munafu atuliriza abadivatins baga nti nno amawanga gano gadivatiza obuyambi okuva mu Ukraine era naga babutunuuliza obwanga babutunuuliza obutujju obuli eri mu Palestine akabinja kamidwanga aka Hamasi akageza okupaka kontrolinga Gaza pozi n'amagye ag'eggwanga erya Israel agamaidwanga IDF oba Israel Defense Forces. Naga ati nabasinga obungi batya n'okutya baga nti olutalo luno luyinza okuspreadinga ne lugatte ne lusayako n'ekyondo ky'Abarabu kyonna ne lukyankalanya ensi yonna mu byenfuna. N'olw'ensonga ekyo era kitimanya nti nno of course ensi yonna ebiseera ebisinga obungi ekitundu ekisinga obungi beesigama nnyo ku masannyalaze ku mafuta agava mu kyondo ky'Abarabu. Kasinga olutalo luba lugenda mu maaso okuba nti basobola kuba balwanagana kkiriza oba gaana ensi yonna eba ejja kubeera affected. Akati omusajja Lomachenko tiyakomye ku ekyo muganda ng'atuliriza yanokoddeyo ne kalulu akagenda okuba nti kabeerawo mu ggwanga erya America omwaka ogujja. Naga nti nno naye eyo munnaffe wamu ne Bulaaya naga that's another destruction. Era yagamba ekirala nti enkyukakyuka n'enzanya ebyobufuzi both munda muwanga ag'enjawulo n'ebweru kyekitedde okuba nti munnange mu Ukraine ebyaddala tuyagayaga kati n'obuyambi. Baga ti no Ukraine obudde netwogerera yeetaaga kye bayita obuyambi obw'ensimbi okuba nti bakavalinga budget gye beetaaga ya $billion 43 gye beetaaga mu mwaka gwa 2024. So sasa nagamba nti no I quote Mancheko ngayogera nagamba we already have some commitments like $5.5 billion from the IMF program, and we expect commitment from Japan and UK, and of course we rely on our key partners and allies, the USA and European Union. Nagamba olede tulina munange ebyokukolako nga seze twetaaga IMF etusuubiza sente $5 ne million nga 4. Tusuubirayo sente okuva mu Japan ne mu ggwanga lya Bungereza era n'abanywanyi baffe munebyo twesigamako omuli eggwanga lya America n'omukago gwa Bulaaya. So munange bwetyo badaffe batunula oyo bali mu kaseera kano kennyini. Wiiki eno webadde gwako ewedde Machenkera wavayo n'awandiika ku mutu gwe ogwa X oba ogwali Twitter naga nti no Ukraine girefunye munange okusuubizibwa $billion namba ne million nga 2 okuva mu Washington DC balina okuba baleeta kibayita support era ku mwaka guno kyakitegeeza nno baba badde billions nga 10 mu million nga 9. European Union oba mukago ogwo gwasuubiza Ukraine okubayo billion eza dollars 18 mu million 9 mu mwaka guno. Ate Brussels yombu naye eri mu kukola kuba babawayo ko €5 5 okuba ne basupportinga munnange embeera bwe naye basuubiza wakati w'emyaka 2024 paka 2027 era olutalo nga lukyaliawo muganda wange. Akati no kibati abasajja bavuddeyo kuba nti bakola ki balagira ddala nti no bakyatidde ebigenda mu maaso mu nsi yonna. Kale nkujjeko tutako nate mu ggwanga kyali mu ggwanga lya Ukraine ku muli guno tugezeko ew'omusajja ono amayiddwanga Putin ye president y'eggwanga libaddwanga erya Russia Vladimir. Akati omusajja ono yalabikiddeko ku TV y'Abachina enkulu emayiddwanga CCTV ejjukira nti nno beteekateekola nti nno obudde bwonna agenda kuba nti akyalako mu ggwanga lya China kuwetaba ku lukuŋŋaana olw'okulaba nti nno China egenda kubanga ekola kibayita waliwo okuŋŋaana lwayo olwa Belt and Road Forum lutandika 17 ne 18 era nga of course Putin ono asuubira okuba nti munange y'omu ku abagenda okuba nti baletabamu okuba nti boogera. Jukira China ono y'omu ku abava ne balina okuba nti bazimba kibayita infrastructure mawanga ag'enjawulo omuli Asia
Central Asia muri Africa era nga oyogera ebyaddala ensi zikukamunga mu 15 ezibenefitinze obezifunye mu kibayita Road Belt and Road Initiative ya China ey'okuzimba enguudo okutula ensi yonna nga ne Uganda ng'ogitwalidde baaba. Akati omusajja ono mukulu ono Putin yadde nga bafunye interview ku lunaku lwali lwa Sunday eggulo era mu interview omwo that is webamubuuliza we comment kikyayogera ku statements ezafulumiziddwa abakungu aba Ukraine webavudde ne bagamba nti no ddala operation gye baliko offensive operation ey'okulwanyisa eggwanga erya Russia kyekati munange ebalemeredde nti kuba eggwanga erya Ukraine ebyaddala lirijja kusobola kubanga lisinkana ebigendwa byabwe okusinza ku programu yaabwe. Putin yagambye bw'ati, as for the counter offensive that is allegedly stalling, it has failed completely. Nti ku ky'obulumbaganyi Ukraine beteeketeko okuba nti ekola owe badde ekola bwamugamba nti no buli awo tebulina buvujjirira ebyaddala bwalema oba bwajaana. Era n'agamba nti no Moscow is aware that Kiev is still preparing new active offensive operations. We see that, we know that, and we are reacting to that appropriately. N'agamba nti ebyaddala Russia oba Moscow ekimanyi bulungi nnyo biki Kiev oba Ukraine beri mu kuba nti eteekateeka mu bulumbaganyi bwayo. Tubiraba era tubimanyi era obudde bonna tuteekateeka naffe okuba nti tubaddamu ku nsonga eyo. Muni bwatu yagambye kyakomeko ekyo n'agamba, as for what is happening now along the whole length of the contact line, it is called active defense, and our Russian forces are improving their positions almost everywhere in this area. N'agamba nga ekiri kati obudde mu ne mukiraba okuba nti nobongerayo buli kaseera kennya. N'agamba bakiyita active defense, kuwetaasa mu bujjuvu bwonna, era amagye gaffe ag'e Russia gageza okuba nti munange buli kiseera gageza okuba nti galwana okulaba nti buli kimu gakituukamu kyonna okuba nga kyeddiza. Amagye ag'eggwanga erya Russia yagenda nti no gakola kibayita making gains, gakutte ebitundutundu ebyenjawulo nga ebitundu okuliraana ekibuga ekimanyiddwa nga Kupanski mu Ukraine yennyini mu region emanyiddwa nga eya Kharkov. Tiyakomeko ekyo n'agamba ekitundu ekimanyiddwa nga Zaporizhzhia region eyo bagitwala nayo. N'agamba ekitundu ekirala ekimanyiddwa nga Adverdavka bakitwala wali muguni mu Donetsk People's Republic ne locations endala. So takomeko ekyo n'agamba, I want to thank the armed forces, the military leadership, and first of all our fighters on the front line for their courage. N'agamba nti yagala okwebaza amagye ag'eggwanga erya Russia, obukulembeze bw'amagye okusookera ddala abalwanyi abakuba emmundu ku front line olw'obuvumu bwe balaze. Bwatyo President Vladimir Putin bweyayogedde ng'ali ku TV eri mu ggwanga erimeddwanga ery'abanaffe abamukyazizaako ku TV abanaffe aba China ku CCTV nga bamulumbye. Olunaku olwokuna that is Kirill Budanov, ono yakulira kibayita ebyobukesi mu ggwanga erya Ukraine kibayita Intelligence Directorate, yavaayo n'agamba olupapula mawulire olumanyiddwa nga Ukraine Kaya Pravda. Olupapula mawulire olwo n'alugamba nti nno amagye ag'eggwanga erya Ukraine ebyaddala tegaali mabega schedule kyokka nga kyebapulaninga gatiboneka gwakituukako butuusi kyokka wabula n'ekirala gaali galekeddwa ebbali olw'ensonga lwali tebalina kuba nti bakola ebintu ebitesoboka nti babikola olw'ensonga tebalina buyambi n'akamu n'akeddagala. Babuuza Putin okomentinga okuwa kyayogera kwono Bundarov kyayogedde n'ekirala ne Mikhail Podolyak bamubuuzizza naye n'agamba nti no advisor wa Vladimir Zelensky ku bya counter offensive omuganda ng'atuliriza naye yavudde n'agamba nti nebyaddala counter offensive okulumbaganyi luno lwalina kubeerawo mu makkati ga myezi 6-9 naye ekyenjawulo ekiriwo bali mabega emyezi 6-9 wetwogera obudde buno. Era Podolyak yavuddeyo n'agamba nti banenya okuba nti eggwanga erya Ukraine lirina we lisenvula lunalunana olw'ensonga nti no ba Western bankers abateekangamu ensimbi abali munnange bakuba ku mugongo nti lumba ffe wetuli bw'ogiwadde omuliro bali tebakyabawo munnange byakulwanyisa ate nga babakuwadde bakuwa kasoobo biringa ebijjira ku nfudu okitegedde muganange. So ebyemulange bwekiweri era bwetambula mu kaseera kano kennyini. Putin avayo nayogera oli wiiki eweyaggwa n'agamba nti na Ukraine abantu bafiiriddwa ne casualties basinga obutawuno olutandika bali eyo basukka mu 9,000
ne tanka nga 557 saako mpozi n'emmotoka Enwanyi 19 era zibakoze ki zimaze okuba nti zigenda oba nga zimaze okuba nti zifa. Kale ate amalege malala era still gakwatako Putin yavuddeyo n'agamba yadde ayogerako ku kye bayita BRICS. Yagambye nti nno BRICS jjukira kye bayitanga olaba omukago gwateekebwawo okuba nti gulwanyisa World Bank. Omukago gulimu abanywanyi Brazil, Russia, China, South Africa, India, abakola BRICS. Kale Putin yagambye nti nno balina goal emu ya BRICS erina okulaba nti n'ensi zikooye. Yagambye nti ensi nnyingi zikooye era zaagala okuba nti zibeera bamemba aba BRICS olw'ensonga nti tebakyayagala nsi kubanyigira mu nkwawa zaayo nga yeeyita single world power. Yagambye anyone who joined BRICS supports the idea the concept of forming a multipolar world. Yagambye nti buli omu eyeegatta ku BRICS ono awagira kye tuwagira ekyokuba nti munange ensi nene nnyo buli omu asobola okuba nga agifunako ekitundutundu. Wabula si kuba nti nno ensi zonna zitunulira omuntu omumpi yekimaanyi yekka yalina okuba nti aziragira ekyokukola. Yagambye nti ensi zaakoowa okuzifuga okuva mu biseera bya colonialism nakati obudde buno bakyagamba okuba nti bakyaziragira ebyokukola kiba nti zikooye. No one wants to play second fiddle to some sovereign. Everyone wants equal relations. Nti wali n'omu munange ayagala okuba nti munange ye abeerawo ng'omujega ng'abeera wakubiri buli kaseera. Buli omu ayagala okuba nti amumuyisa bulungi nnyo. Nations see that if they join BRICS within the framework of expanding and strengthening this format, this kind of relationship between countries, we can achieve this goal faster through unified efforts. Nti singa ensi zegatta ku BRICS enkola eno ejja kuba nti ezigaziya ate zifuligeza amaanyi nnyo nnyini ddala n'enkolagana ebeere nga y'amaanyi nnyo ate mu bwangu ddala. So BRICS obudde ntwogerera genti erimu ensi 5: Brazil, Russia, India, China ne South Africa. Nenga of course summit yatula mu mwezi gwa August mu Johannesburg, South Africa. Yavayo ne bakanya ensi mukaaga endala zigakuba zegattako mu January 2024 okuli Argentina, Egypt, okuli Ethiopia, okuli Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates. So munange mbere bwekyo bweri mu kaseera kano kennyini gwe munafu atuuliriza. So Belt and Road Initiative genti olukunga lutandika lunaku lwankya nga 17 ne 18 ojja okuba nti mune lutuula wali mu ggwanga erya China. Kakati omusajja yadde munanga abuuza ebibuuzo ebyo ahead of this forum egenda okuba nti yatandikibwawo president wa China amudanga Xi Jinping mu 2013 era nga aimu ye yali yaku expanding infrastructure development okuba nti ne investments ez'enjawulo mwanga agenjawulo nga nagira mu Central Asia ate gabene gakuwaki gasaasana mwanga agenjawulo era nga tuwogerera kati amwanga gasukka mu 15 agenda okuba nti munenga gakola ki gaganyulwa mu nkola eno. Gemone genkwadde munafu atuliza tumulaka tutandikira bunate tulabe Kaluma Nywera va mu nsonga ezitali zimu. Kanzije okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu nate tuli ffenna munafu atuliriza kulikayo tukyali mu program Kaluma Nywera nga buli gy'omulangira Kalimage gange. Tujja munange Kaluma Nywera wava ku nsonga ezitali zimu okuba tuwetekenneenya ensinga bwetambula ensinga bweri ebyaddala nage tusina kubanga ate abamu bagala okuba nti bategeera ebigenda maaso of course mu nsi yonna mu mbeera yonna bwekyo era nga twaleetaze okubanga tumanya muna ekigenda maaso that is wansi wakati w'eggwanga erya Israel n'eggwanga erimanyiddwa erya Palestine. Ebigenda maaso muganda nga tuyiza otawulinga kati olwazzeemu oba obudde bwonna lugenda kubanga zinyooka buli omu yeewera buli omu gati no what ngenda okuba nti ngukoona ngenda kuba nkukoona. Kakati nno kananke ku lunaku lwokutaano olukiiko lwatuula oba olukiiko lwalina okuba nti lutuula then nga balina okuba amawanga ag'enjawulo olukiiko tuwogerako UN Security Council olukiiko lw'ensi yonna amawanga amagatte olukwatagana ku byokwerinda kakati bananga okuba nti bayisa bagambe ti nno buleete ebirowoozo byammwe kyekyetaagisa nga tulina kuba lutuula. Lunaku olwokutaano eggwanga erya Russia lyavaayo neteekawo proposal egamba nti bo kye basazeewo ku lutalo oli wakati wa Israel ne Hamas lugenda lutya nga kibaga kiri kimu kyokka kugamba nti bateekawo kye bayita okussa wansi ebyokulwanyisa bakkirize abantu ba bulijjo okubona sokuba nti batambula bafune eddagala bafune emmere then wabeerewo n'okuba nti no tewali kulwanagana nakutta batuuze abatuuze ba bulijjo ba civilians batalina muno kakwate konna ku lutalo luno. Era neva negamba yali teyagala nga ekonomi nga ebikola munange ebyekitujju byonna mune mu kaseera kannyini ako okusaka kiwaniko munange kyebaafulumya. Era Russia teyakomaawo yagamba n'okugamba ng'esaba abatujju wakati yaboogerako nti aba Hamas bate abo bonna abawambe
bateekewo emmere oba eddagala esokuba ndiyitawo kye bayita humanitarian aid access, then ekirala safe evacuation of civilians in need, nti abantu bonna abatuuze abeetaaga okuba ndi munange bafuluma ekibabu balinga balimu ne bakivaamu baberenga bakola ki basooka ne bafuluma mu Gaza. Kakati text eno oba ekiwandiiko kino yadafulumiza proposal eno yaweereddwa ba member council bali 15 era nga badde mu kibayita closed door meeting kunaku olwa Friday. Kitegeeza nno tewali muntu yabadde akkirizibwa okuba nti akola ki asomola byama oba ki bana okuteesa nga bo abanene abali mu meeting eno munange eya Security Council eya UN. Kino kijide mugana nga tuliriza nga ensi zibadde zivudde ezimu ne zirumba eggwanga lya Israeli ne zibagamba nti nno agira alindako okwatakinga ebituntundu munange ebyamabuka ga Gaza. Olw'ensonga nti nno abantu ababeerayo basooka mu kakade kalamba tebana kwandi wakudda kubanga Israeli yavuddeyo newa order nega ati nno ke kaseera buli kisaali mu mambuka ga Gaza aberenga ayamuka aserengete agende mu maserengeta kubanga Israeli yadde launch kibayita attack ground assault okuba nti agenda kuba nti alumba ng'ayita ku ttaka alumba embwa yaga ba Hamas abayekera batujju ba Hamas aberenga abatta olw'ensonga nti nabo bagenda maaso ne batta Abayisirayiri ku weekend eri eyaggwa. Ekiwandiiko kino kyadde ku lupapula lumu page embweti resolution gyewadde era nga yabadde yarifalinga ku Russia wamu ne Palestine teyayogedde ku Hamas directly era yavuddeyo n'agamba nti nomunaffe tewali n'omugwe bweyogeddeko oba gwe basonze mulunwe wadde mention teyayogedde ku kye bayita Hamas nenga kyabadde kirabika bulabisi nti of course yadayogera ku ki ku bano ba Hamas bayogedde ku Israeli ne Palestine n'okuba ni munanga abantu bagenda maaso okuba ne bakola ki babatta. UN Security Council members baade ku lunaku olwa Sunday olunaku lw'eggulo bafunye obuzibu bw'amaanyi nnyo okuba nti munaye bakkirizisa oba bagenda maaso bayita mu kibayita okusalawo kwa Russia kwe yadda proposinze kyaga bakole ku lw'olutalo olugenda mu maaso wakati wa Israeli n'aba Hamas. Era nga bo bagamba nti nno olwedde boogerera balina kati ebiwandiiko emirundi ebiri ku mmeeza yaabwe basalewo kiriwa naye nga tuwogerera kati obudde buno bagenda nti nno Russia yava negamba nti nno okusinza ku mateeka agafuga entalo Israeli erina okuba nti egondera kye bayita humanitarian ceasefire, nti obanga lwa abantu ba bulijjo abalina okuba nti bafuluma tebalina kuba nti bakosebwa mu bintu eyo munanga atuwuliriza tebalina kuba nti bakikola ekyo. Kati draft eno ebagambe nti nno yo kiyaga kiri kimu kyokka abantu bave mu kibayita Gaza Strip batambwe bakkirizibwe bayingire bagenda mu Egypt naye bavudde mu Gaza Strip obaga okuba nti balwanira. Jukira nti ekitundu ekyo balina okuba nti bayita ebadde nga actually Israeli yaggalawo bakkirizibwa kuba nti bayitawo obudde bwonna era nga etwogerera basazeko amasanyalaze tewali mmere tewali na biki kuba nga kiyitawo. Kati Russia eri constant bagamba abantu bagenda kufa bagakondoka bafe ebadde ensi oba ekibuga kifuuke maybe eggwanika nga ate liwonya. Akati eno Russia draft gyabadde maze okuba nti ekola Russia yavumiridde kibeta violence n'obutujju obw'enjawulo eri abantu ba bulijjo n'ebikolwa byonna eby'ekitujju newankubadde nti yayogedde ku Hamas. So eggwanga lyo erimanyiddwa ng'erya America lyo likyainsistinga baga nti nno ebikolwa bino ebya Hamas bye bakola byali bikolwa bya butujju naga nti nno ebikolwa bino kasabye bya butujju naffe tulina okuba tubyenganganga abaki abalanyisa obutujju. Brazil nayo yatudde ku kiwandiiko kye ekya Russia naye yavuddeyo munange negamba nti nno okay badiplomasi bagamba teyagize nnyo teyawoyawukanye nnyo naye yagambye nti nno bwaba mutujju balina okuba mukwatanga era omutujju. Wetwogerera abantu abasukka mu 1400 be bakattibwa mu Israeli bukyamubaganyi butandika wiiki ewedde aba Hamas we balumba Abayisirayiri bano ate era munene Dr. ate okuva mu ggwanga erimanyiddwanga eri bannaffe aba Palestine mu Gaza baga nti baba akafa bali 2445 n'omusobyo watyo bali munnaffe. Okusinza ku ambassador owa Russia mu UN onamanyiddwanga Vasile Nebenzia yagambye nti nno council members bano balaze nti bayinza okuwagira bayinza okuwagira ekiteeso kyabwe kino kyebadde bamaze okuba nti baleeta draft gye bakoze mu closed door meeting kunaku lwokutaano. Naye nno oluvannyuma okuba nti bafunye kye bayita suggestions ez'enjawulo naga kyekiddako Russia yasabye Brazil kuba Brazil kati ye current chair owakakiiko kano munange akabi okwerinda aka UN okuba nti munange bateeko kye bayita okulonda ku lunaku olwaleero olwa bbalaza. Kati omunaakirira ku lwokubiri enkya nga tutegedde balonze tebalonze balonze Russia kyeteesa oba tebakironzeeko akati no tebana kuba tubuzibidde atana kuba bamune baseduwinga akaluka no banyo kuba okulonda okunaaberawo oba tebajja kulonda singa batwala kibayita resolution ene ya Russia kitegeeza nti nno kitegeeza
nti abulu 9 ku obwo 15 abakola ba member balina okuba nti bonna baza okuba nti bakola ki bawagira ekiteeso kino. Ate nga ku bano kuliko bayita ba permanent 5 members okuli eggwanga erya America, okuli Britain, France, China ne Russia. Hakati awo wali obuzibu. Obuzibu Russia ebalese ekintu kino oyinza okwesanga nti Russia batagiwagira be baani. Newesanga nti no United States, Britain, sako ne Ufaransa bayinza obutagiwagira. Ku kyerese kino nenkwadde nga yegamba nti byebutalwidde ebbali abantu balinga bafuluma mu ggwanga lino. Kati olaba eggwanga erya America liri kakawango n'eggwanga erimadonga erya Russia. Kakati boogedde kino ekyokuleka abantu balinga bayitawo banakiza ti bakikirize. America bakikiriza bayinza ogitwe ne bagamba nti yagala kuttisa bantu. Kyekimu ne Bungereza. America yegamba yafiiddwa abantu baabo olwedde 24 amaze okuba bafa basangiddwa mu Isirayiri. Bungereza egamba nze America wigene wengenda. Saidi China of course eri kusaidia Russia. Then Bufaransa nayo bali eyo baga nti singa tokiza tukuba bayitawo abantu bangi bayinza okufa. Ate president wa Bufaransa Emmanuel Macron yavudde mu Bufaransa n'agamba abantu baayo nti ngeze kuzza abaana bamwe nga balamu abawambiddwa, those who were taken as hostages. Tegena bazze nga balamujukira bawusukka mu 15 abatwalibwa ng'abawambe. Ayate bali mu bifo ebyenjawulo. Akati abayekera batujjuba ne bagamba batujja ba Hamas bagamba eggwanga lyonna nadde lya Isirayiri singa mulumba ne mukola ensobi kirizo bagaana tujja okutta abantu bano betuwambye omu ku omu, ate si kubatta kyokka tujja batta nga tuyita ne ku butambi. Akati obuzibu obwazze buno nti nno eggwanga lino abatujjuba ne bayita abatujjuba ba Hamas bana kye bayita tunnels empuku mwe baasima wansi eyo gye bayita oba gye beekweka. Akati mu kuyita eyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno olina okulonja ne bayita ground offensive okuba nti obalumba era binaabitya ngina kuba nti nkubulya muganda ng'atuuliriza. Akati wetwogerera kyekibuzo obuviira wewo nti bano balina okuba ensi zonna zirina okukkanya ne Russia oba okuteekawo kye bayita abantu bafulume bulungi nnyo nga tebakubiddwa, then bere basobola okuba ne balumba omutujju bamunoonye nga tewali agamba. Akati Security Council bwe tusuubira nti olunaku lwaleero bunaakikerera ng'emaze okuba nti ekola ki, maze okuba nti okusalawo ki kibagenda okuba nti bagenderako ku saidi ya Russia oba ku saidi ey'abana abalala abanamaze okuba nti balonda. Israeli nga begambye nti yo yabadde teekateeka ku lunaku lwa Saturday okulonca kibayita ground assault eri bana ba Hamas begamba nti Iran ebateekamu ensimbi wali mu Gaza Strip. Era yagambye aba Palestine abasinga obungi abeera mu kitundu ebyenjawulo baddemu abantu abangi ennyo babyamuke balinga bakkirya mu Maserengeta. Kyokka obuzibu buliwo boda gye bagenda bagiggala, boda eri ku boda ya Egypt ne Israeli yaggalibwa. Bano bagamba nti balina okuba nti bayita Israeli kigambibwa ebadde evaayo bulungi n'egamba abantu bano ba Hamas kyeza katuuse egenda banyookeza ebajje mu mpuku eyo muganda wange babirenga bavaayo babirenga basasuya ekibakola wiiki ewedde ekyokutta abantu baayo. Akati yagao kwa nti bava ekitundu ekyo mulimu abantu milioni nga 2.3 abali mu Gaza awo bega basenguke. UN yageti kijja kusoboka kubanga abantu bangi nnyo tebalina mmere balina ki obuga mu tema tambule bagende onokuba tiyongezo kibayita gundi ebbanga lyobadde obawa mu kaseera kennyini ako. Kati nno tuba tukyali awo ate omukogo gwa Bulaaya European Union ne bavaayo ne balaga saidi waje bagudde ku tolo n'ogenda mu maaso wakati wa Israeli ne Gaza. Era bavuddeyo ne bavumirira abatujju aba Hamas era ne balagira militant group ene ya Hamas yennyini temu nanga abantu bonna abakwatiddwa aba Israeli nga tebataddewo kakwakulizo konna era ne bava ne bagamba nti bo bawagira kye bayita Israeli okuba kye bayita self defense okwetaasa mu kaseera nga kano nti amateeka agensi yonna gaba gakkiriza okwetaasa okuvaayo okununula abantu baabwe. Kisigeze kino okwetaasa kino okwetaasa jukira under international law bamugenda okuba nti mulwanagana mulina okugamba temulina kukuba mu bantu mu bakazi mu baana abantu ba bulijjo bawananchi teba civilians nedda mulina obaviira oba ne munoonya olulwamwe lukosabo kaboka abasirikale oba batujju. Kati omutwago obukagwa Bulaaya guvudde ngugamba gugwagira Isirayiri oba amenya amateeka bajaga nti yadde self defense okitegeera baba. Akati kino kijidde commitment eno kuba nti omukagwa gwa Bulaaya guvudde kuba nti gubakkiriza guno kivudde kuba nti waliwo kibayita two state solution yabadde n'okuba nti ebeerawo Middle East process okuba nti egenda mu maaso
era bagambye nti nno ab'obuyinza mu Palestine bave batekewo embeera bafoosinge aba Hamas okwogera okuteesa, then n'abantu bonna bonna international partners abalala bonna boogere nabo baleme buyambi n'akamu. Council members nga be government no already bagenda kino kibayita humanitarian aid eri ba civilians mu Gaza kiri so critical nnyo okuba nti munange tewadda wate kufa kwa bantu bulala. N'agamba nti nno bino byoga nno there is no jurisdiction for terror ekiyinza okuba kidde ebbali kuba bagenda nti nno abatuuze bonna all civilians must be protected at all times in line with international humanitarian law. Nti abatuuze bonna abatali balwanyi balina okukuumibwa mu kaseera konna ng'etteeka ery'ensi yonna bwe likirambika. Omukoa gwa Bulaaya gavumenti no bali ready okwongera okusupportinga abatuuze bonna abalina obuzibu abeetaaga bonna okuyambibwa abali mu Gaza singa balina ba coordinations ne ba partners baabwe. So nagati nno mu kaseera kano kennyini bali ready okubayamba, naye ogeza okubayo nti babayamba naye ate obuyambi obwo mbubuli abused by the terrorist organizations nga ba Hamas, so omukoa gwa Bulaaya gwina akakiiko ka European Commission olunaku olwaleero kavudde ne kagamba nti nno walina okubayo kibayita development aid eri bambi territories ezirimu Palestine bano abatalina nsimbi abatalina byakozesa, naye ekizibu ekirimu tikasabamu ensimbi ate bazi misusinga, naye agamba nti nno bazzeyo ku ssaawa 6 zadde bongeddeyo bano aba Israeli zadde bongeddeyoko ne bagamba nti nno basaba Israeli ebirenga ezimenyawo to immediate suspend essaawa 6 zadde bawadde olukiiko luno abantu bano okuba bongedemu essaawa 6 birenga bavaayo mu ggwanga lino oba mu Gaza mu mambuka birenga bakkirira munnaffe. Kakati jukira nti ku lunaku lwa Saturday wama kuba nti balumba aba Israeli omukoa gwa Bulaaya gwava ne gugamba nti block yaabwe ng'omukoa gwa Bulaaya okole obulimu ensi 27 bayimirira in solidarity ne Israel okulaba nti Israel yeetaasa in line with international law. Ekitegeeza naga nti such violent ne indiscriminate act zino okuba nti munange aba Hamas bakigwako obanga kibagwanira okulaba nti nno munange babalwanyisa, naye ng'obalwanyisa ng'ate okuumya eddembe eya Palestine abalala bwatyo bagaawo naffe atuliza mu kaseera kano kennyini. Israeli yalonchinze kyebayita yalonchinga bombing ey'okkuba era nekasukayoko bomu era zatta abantu bayitirivu nnyonnyo mune mu kitundu kimanyiddwa nga ekya Gaza ebyaddala nti bomu zeyasuulanga obala ttani zibasuula just katundu akatintini bwe kati aka Gaza strip wewunya n'okwewuunya bagakola kibayita infrastructure. Jukira musajja yagamba agagifo kibayita deserted island Gaza strip agagifo kibayita deserted island bakubye ebizimbe bakubye eki talaga ko abantu konna kayimiridde. So kyova nti yagambye abantu biringa bafuluma then yabeeringa agenda maaso nga akuba asanya buli kamu paka natuka ku musirikale asembayo owa Hamas. Kati order ey'okufulumya abantu bano yafulumizibwa amagye ag'eggwanga lya Israel Defense Forces naga nti abantu abo akakadde kalamba gali kalamba emitwalo 10 egy'abantu abali mu mamuka ga Gaza babiringa baamuka kunaku olwokuna bayise ekiwandiiko ekyo ne bawulina ku bbiri zokka then ne bongere ku essaawa 6 endala. Era president wa Palestine amayiddwa nga Muhammad Abbas Palestine Authority navo bino n'abigana naga nno kino kye muliko mulinga abagawo okuba nti ate munnange muteeko kye bayita second nakba ekyokuba nti nno kye mwakola lyo olwasooka mwaka wa 1987 ekyokuwaliriza Abapalestine bayitirivu nnyo okubagoba mu maka gaabwe okudduka n'okuva ku ttaka lyabwe nga muliwa eggwanga lya Isirayiri nga bwe kyali luli 1978 kanakirabula n'abalabula naga kyakuba kibi nnyo nnyo ddala ekyo kimwezi okuba nti mukola muganda wange atuuliriza. Akati nno bwe bito ebiri tukyali awo Isirayiri newulya omulanga gwe bagisabye baga nti nno eyongereyoko kye bayita ground operation zaabwe, naye okugyongera Isirayiri yadde egaanye ne lwaki egyongeddeyo egambye nti nno egenda kuli schedulinga kye bayita ground operation mu Gaza okuyita wansi baaba okuba nti erondoola omutujju. Lwaki? Olw'ensonga nti n'embeera y'obudde ebadde embi nnyo nnyini ddala, era egambye nti nno esazeewo kuba nti eyimiriza kye bayita olumba lwayo olw'oku ttaka ng'enoonya aba Hamas wali mu Gaza
olw'ensonga nti embeera y'obudde era okuba nti munange etansa okuba nga ekyakancankalana. Kigambibwa nti nno okusinziira ku mbeera y'obudde kiyinza okuba kijja kutwala omuwendo omunene nnyo ogw'amagye ga Isirayiri okuba nti muno ebalumba balinga bakola ki, bayingira mu mpuku zino ezazimbibwa abatujju bano. So ekiragiro kyafulumiziddwa kyalaze nti okusinza ku officers abamu okuva mu Isirayiri bagambye nti nno invasion eno oba olulumba olwa Gaza nga balumba ba Hamas balupulaninga obaga balina okulumba ku weekend, naye naga bagenda bakola ki, bali delayed okumala ennaku ez'enjawulo olw'ensonga nti nno weather conditions ziba zikyali mbi nnyo. So nibagamba nti nno already ba pilots abavuga drones eza bulijjo bamaze okuba nti bo bayiteekateeka bagenda kuba nti bawa kye bayita cover, air cover ne ground cover eri bano bagenda okuba nti bayita munange ku ttaka. Era kigamba nti nno operation ezi bagenda okuba nti bagamba erimu ebikumi eby'abasirikale ab'enjawulo abayita ku ttaka, mulimu kye bayita commando units, bakonde baganda ab'amaanyi, bakonde bali abalagirwa ab'amaanyi ennyo mu nsi yonna, units ezigenda kubeerawo. Then ojja kubawo tanka ez'enjawulo, then tanka zijja kuba zitambula zokka, zijja kuba ziwerekerwako ennyonyi Enwanyi wamu ne helicopter ziri Enwanyi munaffe, tezijja kuba zokka, ziriko drones ez'enjawulo, then baleko munange emmotoka ezitambula wansi wansi wamu ne ku mazzi. Era kigamba nti munaffe goal yaki, the goal is the complete destruction of Hamas leadership which has controlled the enclave since 2007. Nti kyogenda kiri kimu kyokka kyakusanyawo kye bayita obukulembeze obwa Hamas buno ogeze maaso mabufuga ekitundu kino ova omwaka 2007. Planned ground operation gye twogerako munaffe atuliza kigambwa yagenda okubanga esinga obunene bukyanga byafaayo ebyolutalo olwa Isirayiri lugenda mu maaso. Era ne bagamba bali bapulaninga abasirikale bana Israel Defense Forces bapulaninze okulaba nti ndo basooka batenge control ey'ekitundu ekirimu abantu kuba bagenda kuba ne babagobamu, then omaliriza ekyo batandike mpola balabe kyokuba ne bakola. So era ne bagamba nti nno kijja kuba erikibo aba Palestine oba nateekako abakulembeze abapya tekibakwatako kino, kiriko kiri kimu kyokka kyakumamulako Hamasi okuva mu buyinza. Bwetyo munange biri ku sayidi eyo. Akati nno kyo obudde ekibaganya okuba ni balumba just mbeera ya budde oba naye tonyanga bwetonye Kampala mu Uganda ojja kuba nga okiwuya muganda nga twiza bali mu mpuku abasajja bali yadde yogera ku kigenda maaso air raids Israel ziri mu kuba nti ekola. Prime Minister owa Israel ono Benjamin Netanyahu munanga twiza yagambye kino eggwanga lye lyamaze okuba nti lisumulula n'amaanyi ag'ekitalo ag'enkomeredde. Era yagambye nti nno this is just the beginning, our enemies have only started paying the price. Benjamin yagambye atya? Yagambye nti nno eno ntandikwa butandikwa, abalabe baffe batandise okusasulira omuwendo oba omutango ogw'okutulumba. Bwatyo yagaye muganda ng'atuuliriza olutalo lulinga munange olutandise okuba nti lutandika butandisi wetwogerera. Era munange bwekyo bwe kikusayidi eyo. Meanwhile Minister avunaanyiza okusonga nga ageebunaayira ow'eggwanga erya Iran onamayiddwa nga Hossein Amiri Abdullahian yavudde n'awooninga ku lunaku olw'omukaaga naga nti ensi ye ejja kurespondinga, ejja kubako kyekola singa Isirayiri eneegenda mu maaso okuba ng'ekola kye bayita ground operations mu Gaza. Nangwa bava bagamba nti ebadde ekola ki, ebadde beteekamu aba Hamas bano obuyambi. Kati agambye nti nno ensi ejja kuba nga yina kyekola singa banagoba ni balumba. Era president owa Palestine naye yagambye nti nno bino bakola bikyamu nnyo okuba bawo okuvikitinga abantu okuva mu Gaza. Yagambye ebyaddala mudya muti abantu ababeera mu nsi eyo. Yadegeko ne president wa America Joe Biden ku lukomo olw'essimu naga nti Israeli eddira ky'abantu ababeera mu ttaka lyabwe, naga nti muveewo mugende, njagala kuba nti nkuba ebizimbe byammwe mbeeramu mbisse wansi kuba Hamas eka babikozesa. Biden n'avaayo n'agamba nti nzikiriza era nsuubira okuyamba n'obuyinza bwonna bwonna Palestine kuba kimanyimu mu controlling West Bank. Era tujja kuba tubawa obuyambi tuse n'obuyambi mu bitundu ebyo Hamas bye controlling ebya Gaza.
President wa America Joe Biden yena avayo n'agamba nti obukulembeze bwe bukola ne UN, bukola ne Egypt, bukola ne Jordan wamu ne Israeli okulaba nti nno abantu bafuna bye balina okuba ne bakozesa naddala mu Gaza. Israeli yo yavuddeyo negamba tegenda bawa amasannyalaze yagasaze nakodda amazzi wamu n'emmere tegenda gabaddiza paka ng'abantu baayo banza okuba nti bateebwa abatwaliddwa abatujju aba Hamas Saturday yayita. President Abbas n'agamba US Secretary of State amayiddwa nga Anthony Blinken n'amugamba nti nno singa bagaana kye bayita forced displacement y'aba Palestine okuva mu Gaza, Abbas yagamba President Palestine singa bagenda maaso ne bagaana okusaba kwabwe ne bagala okuba ndi basengula abantu okuva mu Gaza bannannyini nsi eyo kitundu ekyo yabagenda nti no baba wadde kibayita okulabula okwenjawulo nagamba evacuation order eya Israeli erina okukoma bweteekome eyakuba second Nakba kinagamba ekyo munafaturiza mwaka wa 1978 aba Palestine emitwalo 75 bagobwa ku ttaka lyabwe ne baliwa Abayisirayiri mu biseera ebyo nga bazo kwandi balwanagana. Israeli kyaje kuba ndi munange etondebwawo kano bagamba kiroga kwa munenge kulwanagana kulala nate kiba kuba ndi muforcinga abantu n'olw'ensonga eyo kiyinza okuvamu nate obulabe obujja okuba ndi buboolekera mwenna kali munange eyembera ne bwetyo bweri ku side eyo wetwogira munafaturiza Israeli nga begambye oluga nti nno United Nations bo bagamba kiri kimu kyokka ono agamba nti nno woche mwagala ku budde buno bakiyita ethnic cleansing ndi mwagala kusanyawo bantu mu ngeri kibayita ekitta abantu kiri kimu kitabangako ensula muganye kubanga mugigamba yakyo mwagala okuba ndi mukola ki muleeta ekyo akati jukira Washington omukolo gwa Bulaaya bagambye Israeli nti egambe nti erimu kibayita self defense ate nga self defense eri justifiable ogenza mu international law oganade netaasa nenkuba abantu bwe bati nenga kiba kibi nnyo kubanga okusinza ku UN official definition gyegamba ethnic cleansing bagamba nti nno singa wabeerewo ekibinja oba group oba abantu b'enjawulo nga bakuba ndi basangulawo omuntu oba abantu ab'enjawulo bakiza mu nzikirizeemu oba bali mutwala erimu okubasanyawo bonna ku map okubajjawo. Era mu report yafulumizibwa final report eya 1994 report resolution ya 674S bava kachiko kava ne kagamba kibayita ethnic cleansing kaga nti yali a purposefully policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent or and terror inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from a certain geographical area. Kitegeeza ki ethnic cleansing gye bagala okuba bakola nti etegeeza nti ekibinja akamu akabinja oba ekike kimu oba eddiini emu okozesa amaanyi oba n'enkola y'obutujju okusanyawo abantu ba bulijjo mu kitundu ekyo ekiri ne basanyiza ddala ku mapu ne bavaako. Okitegeera baba era baga nti ebigambo ebisobola okuba nga byeyambisibwa okukola ki okutegeeza kimu ne ethnic cleansing okusanyiza cleansing kitegeeza kusanyawo kuyonja obadde wajja manujja w'ettaka lyonna wali nga tewasigala kirina kimu kati ethnic of course kirimu kyayita obuwangwa ennono kikuja ky'abantu bantu basinza kika gundi gwanga gundi waga okuba nti olisanyawo bazo kita ethnic cleansing oyinza okukozesa ebigambo nga genocide ekitta bantu holocaust mass destruction mass extermination mass murder oba pogrom byonna UN ebyogerako nega singa tuba ku level eyo kyebabatika ekyo so ate babiganira dda mugana ng'atuuliriza akati nno in fact oba otunudde noga nno kyali kibaddeko wa waliwo kye bayitanga Armenian massacre abataxi bwe bagenda maaso ne basanjaga Abaarmenia mu mwaka 1915-16 eyo yali kye bayita ethnic cleansing. Nazi holocaust abajamani okyo n'abagundi obagamba nti no bagenda maaso okusanya bayita abayudaaya abaali ababulaaya European Jews mu 1903 eyo ne ana bwetyo byali okugoba abajamani ne okuva mu gundi abajamani okuva mu Poland ne Czechoslovakia territory
nga sematero okubiri amaze okuba nti aggwa. That was part of the ethnic cleansing, you know. Then abasoviet okulipotinga abagamba ba ethnic minorities abamu, you know, naye yali ethnic cleansing. Then ojjana okusemaze Africa oyinza okugamba nti nawano kyaliwoko twalina kyebayita genocide y'amaanyi ennyo eya Herero ne Nama. Nama Herero genocide eyo abajamani baga nti no balina okuba nti ne bazze eno mu southwest Africa, you know, in fact to be in particular Namibia. Bajja mu Namibia ne basanyawo kyebayita abantu ab'enjawulo, abaherero, abanama n'abasaani ebage maso abatta kumpi kuba malawo obuwanga ne butwane mu ggwanga lya Germany ne babusomako ne babupima bakola ki era in fact obusinga babukomeza obukomya kuno jojuzi wano akati. That was a genocide nayo yali kyebayita ethnic cleansing. Mujeewo musanyeewo mutirimbule musanyeewo abantu ab'ekikula ekimu okuva mu kifo gundi, you know. So ethnic cleansing bwekyo webadde wano jojuzi ebadde bakondi bagikomyawo wano mu Ethiopia mu Tigray region eyo ebaga ati abantu b'ekika ekimu bavudde ne bagamba mu November 2022 in fact nataba kuba batulula mu kibayita peace agreement eyo ebaga ati waliwo kibayita ethnic cleansing mu kiseera ekyo. Then ekirala maybe Rwanda genocide yaliwo mu 1994 nayo baga kuba kikula kimu eky'abantu kyebatta okuba nti batta abantu bwe batyo. So ebyo byaliwo bitu mugana nga tuliriza mu kaseera ako ennyini akati no kyebagamba ekyo nti ayinza okuba Israeli kiyagala okuba nti bakola ki batandika bano nti batandika mu kaseera kano kennyini. So ne bagamba balina okuba nti bakola ki bakirwanyisa ku sayidi eyo. Kakati ye Putin wegati yagambye attack on Israel newankubadde nga of course kibi nnyo naye ate temwina kutta bantu ebyaddala, temwina kutta bantu balina okuba nti batambula bali nga bavaawo singa tunaba tukola ki tunaba twaga okuba ntugondera amateeka. Tutuliawo muganda wange atuliriza tutuliawo atuliriza US neyongerayo kibayita Emeri endala. Tubadde tumanyi Emeri esooka okuba nti eryato gagadde. Emeri eriko amaato amalwanyi ennyonyi Enwanyi kati Pentagon wetwogerera yakadeployinga kati aircraft carriers 2 nambirira kuliko amaato gali agamalwanyi kuliko ennyonyi Enwanyi mu kaseera kano n'abasirikale. Ford carrier eyasooka Gerald R. Ford carrier eno ngeriko amaato amalwanyi yo yamunange yatuuka mu kibayita Mediterranean wiki ewedde. Ford eno bagamba of course ya commissioning yatebwa ku mazzi mu gwango 2017 era eno liryato oba Emeri enene etwala amaato amalwanyi ennyonyi Enwanyi esinga obupya yabanafana America era nga esinga n'obunene mu nsi yonna mugana nga tuliza era nga eno eriko abasirikale abasukka mu 1500 abajigendako. Eno Ford gye tuyita carrier Emeri eno eriko kibayita nuclear reactor esokubanga munange bakola eriko kibayita osokubeerawo n'okuba emma n'okuba nuclear bomb oyaga okuba nti okuba kigamba nti neeno esokubanga eriko ennyonyi Enwanyi 75 n'omusobyo era eno eriko ennyonyi zo ezogamba nti no fighter aircrafts ekika ekya F-18 Super Hornet jets mpitirivu nnyo era ine ekika ekimanyiddwa nga ekya E-2 Hokiwi mpitirivu nnyo era nga eno eriko gibayita early warning systems nga tonnakubayo eba yalabusedda yalabudde munanga abagiriko ne basindika kibayita defensive system era eno mugana nga tuliriza eriko kibayita an arsenal of missiles emizinga giri egyakabi ennyonyi ddala era nga eno baga bagigeraganya ku kibayita evolved sea sparrow missile ekuba kibayita medium to medium range nekuba kibayita surface to air missiles zonna drones wamu n'ennyonyi za bulijjo mugana nga atuliriza eyo gye twogerako akati neeno gye twogerako Ford emizinga gino gyerina gisituka negitayetinga ennyonyi nga ziri mu bbanga eriko kibayita MK-15 phalanx close in weapon system ekozesebwa mu kuba munnanga amasasi n'ebikoopola mu bbanga. Ford eno bagamba nti eriko radar esokuba ng'eraba ebintu ebyenjawulo econtrolling kibayita air traffic ne navigation era eriko amaato agagiyamba nga erya tirimayiddwa nga erya Tinkoderoga eno class bagamba nti lino liriko kibayita it's a world class guided missile cruiser nomad tekikoma ku ekyo ena destroyers amaato aga destroyer n'ennyonyi destroyers nga Thomas Hardner, Ramage, Kane ne Roosevelt gonna maato malwanyi bagabbula mu bakulembeze abali abasirikale mu ggwanga lya America
era munaffe baga kuliko kibaita surface to air, kuliko surface to surface ne anti submarine warfare capabilities. Esobola okukuba okuva ku ttaka ngekuba mu bwengula, esobola okubira ku ttaka ngekuba ku ttaka, esobola okuba ngeri mu mazzi ngekuba submarine zita mu mazzi baba. Tokyali otuyawana Ford baba bagisimbudde ne basifulumya ate Eisenhower carrier. Pentagon uye kyagambye yagenti etezi mu kwezo Enwanyi enkadde yafulumiza mu mwaka wa 1977 eno Eisenhower bagita Dwight Eisenhower carrier bagibula mu kulembeze gwanga lya America. Munnange neyo twogerera emaze okuba nti eyingirawo nate ebitundu eby'obuvanjuba ebya Mediterranean ku mazzi ago kigati nenegera kubanga etwala wiiki nga neemu n'ekitundu okubanga etuuka mu kitundu ekidese kyeki eno eriko kibayita nuclear power carrier. Kino era munnange esiba okuba nti erabikako mu biseera America yalumbira Iraq yalumba Kuwait, eno bagikozesa kakati eno carrier gye twogerako Eisenhower mugana wange ngeri gye twogereko maidwanga ya Ford bagita Ike n'abasirikale abagitambulirako 15,000 nambirira esobola okutwala ebyombo ennyonyi zine zirwana pairs oba ziyite nga ddazini nga 9 nambirira erina kibayita live fighter jets ennyonyi zirwanagana helicopter zirwana era esookuba munnange iyo nyinyini eketta esindika abakesi ne operations nga bagiyimyako bali balumba ewantu wenjawulo era nga Ford eno munaffe nayo ewerekerwako amaato ag'enjawulo geriko geetama nago wali kungulu kuti gabeebedde kungulu kati muganda nga tuliza erina kibayita guided missile cruiser nebanga eri wala esookuba nga ekasuka erina guided missile destroyer emaiddwa nga Gravy wamu ne Manson. Baga nti amaato gano gonna ekigaleese ekisooka kuwekuumanga go, ekyokubiri kyakuuma oyo omuntu, ekyokusatu kyakalinga out offensive okuba nti balumba operation ez'enjawulo, ekyokuna kyakwande bataasa omunywanyi waabwe, ekyokutaano missile defense system eri Israeli bokuba missile zonna gano gagenda zimira mu mizigati baga nti yejja ne bagikwira mu bbanga muganda nga tuwuliriza baga nti no already gana kigayita sophisticated systems bamaze kuba baziteeka in place. Owulidde baba otawulika tutandika obutandisi kati wetuwebuliza muganda nga tuliza obunakerera enkya kunaku lwokubiri kinaaba kitya njaga kuwa program wetu ndabona nokuwa munafa tuwuliriza nkusibulidde wano wewe okubanga oba ne mwiza mulungi nnyo Kaluma Nywera tuga nti n'emirembe gyetaagisa kusayiri zonna mu Isirairi wamu ne mu Gaza tuweta wakuyiwa musaayi abasajja bagamba nti nno tuwe abantu baffe wakutte bewawambye ono agamba sijja mu bawa okujjako nga muvudde ku ttaka lyange. Omulangira Kalemege gange mbe bulungi mweraba.